Hi everyone, today we are going to talk about the Save 80 stove, an innovative cooking system designed to save you money, fuel, and reduce harmful smoke. The Save 80 system is made up of the Save 80 cook stove, a stainless steel stove designed for high efficiency. A pot, an 8-liter pot with a cover, is included. The Wonder Box, a durable heat-retaining container. Lighting the Save 80 is simple. Use small dry sticks for fuel. Add one stick at a time to maintain a small, efficient fire. Tiny sticks or dry grass help get the fire going. Mwenna njagala okubatuusaako information eva mu Uganda Police Force nti Inspector General Police Abbas Byakagaba atonzeewo zones mwenda mu policing area yaffe oba mu ggwanga ezijja okulaba oba okusupervisinga electoral process oba akalulu both aka primaries nga bwe kali ogenda maaso mu NRM ne electoral activities zonna eza parties endala naye ne general elections nga mwozitadde era alonze ba officers mwenda nga ba zonal commanders n'abawa n'ebitundu bye bajja okuba nga baduumira era nga appointment eno batandikirawo omulimu gutandikirawo era nga mwabo balonze mwe muli Assistant Inspector General of Police Kafeero Moses Kabugo nga Moses Kabugo ajja kuba atwala Busoga region, ajja kuba atuula Jinja nga wasinziira okuduumira ebifo byajja okuba nga aduumira mu regions za police mwe muli Busoga North, mwe muli Busoga East, mwe muli Kira ne Sezibwa. Azzeeko mulala ye Assistant Inspector General Police Tanuyi Stephen ngono ajja kuba aduumira zone eya Northern nga atuula Gulu era nga regions eza police ezimuli mu mikono oba zaduumira mwe mujja okuba Aswa West, Aswa East, West Nile ne North West Nile naye nga mu bumpimpi ge mambuka ga Uganda. Alonze ne Commissioner of Police Lawoti Patrick ngoyo ajja kuba aduumira gye tuyita Karamoja Zone naye nga ajja kuba ekitebe kye akitadde Moroto nga mwe muli Mount Moroto, Kidepo, Elgon, Sipi, Bukedi South ne Bukedi North. Kati ngono ajja kuba atwala Karamoja sub-region, then Elgon ye ndoza abamu bagimanyinga owava bamasaba, then Sipi oba kyewaligambye nti zone ya Sebeyi, then ne Bukedi era mu njogera yonna eya Uganda tugiyita Bukedi. Mwe muli Bukedi South, muli Bukedi North, zipalise ezo zonna mwe zigwa Tororo. So oyo ejja kuba eduumirwa Commissioner of Police Lawoti Patrick. Then appointinze Commissioner of Police Nkore Paul ajja kuba atwala Kyoga Zone era nga atuula Soroti gy'ajja okuba nga atadde ekitebe kye nga atwala North Kyoga, East Kyoga, South Kyoga naye nga mu bumpimpi kye mwali badde muyitanga Teso sub-region naye nga bwe ngambye ekitebe kye kijja kuba kiri Soroti. IGP also alonze Commissioner of Police Mate Godfrey Bolingo. Commissioner Bolingo ajja kuba atuula Masaka nga zone gye tuyise Central Zone nga atwala Masaka West, Masaka East,
Wamala ne Katonga. Kati nga abatamanyi Wamala ekitebe kya Wamala nga region kiri Mityana naye nga etwala Mityana, Zimubende, ebitundu ng'ebyo. Then alonze CP Muluya Moses nga zone ya CP Muluya Moses ejja kuba Albertine zone nga ekitebe ajja kuba atuula Hoima nga Hoima ajja kuba atwala Albertine South, Albertine North ne Savannah. Then Commissioner of Police Echega Richard oyo ajja kuba atwala zone ya Kampala Metropolitan. Naye nga bwe mumanyira Commissioner Echega Richard yakulira Kampala Metropolitan Police. So Kampala Metropolitan Police bagifudde zone. Era esigaza gundi regions zaayo eza Kampala Metropolitan North, endala bagiyita South, then ne KMP East. Alonze Commissioner of Police Kulaije Hirale. Kulaije Hirale ajja kuba atwala South Western Zone nga atuula Mbarara naye nga muno mwe muli Ruizi, mwe muli Kigezi, mwe muli ne Greater Bushenyi. Then IGP alonze Commissioner of Police Namuwoza Dennis ono ajja kuba atwala Rwenzori Zone nga atuula Fort Portal naye nga regions ezigwa mu zone eno ye Rwenzori East ne Rwenzori West. Era bano ba officers abalondeddwa emirimu gyabwe bagitandikirawo immediately. Mwebale nnyo.